balina bu talk back obeera mu matu n'empapula namulabye ng'ebibuuzo ebimu abijja ku mpapula talk back ezo zibaako omuntu abeera mu control room ate nyinga okujjukiza buli presenter gulaako buli program gyeraako ku NBS okwo presenter afuna sentence nnyo okusinga producer. Kati producer asomuganda mubuuze ekibuuzo kino nga baagala kulaba engeri body expression ya Bobi Wine waliwo ekibuuzo kye bamuvudde kuno munene naye avuddeko nenajjukira nti kati ayayingira mu ttuluba eddala n'anoonya engeri gyakimiramu ne face nedda mu nnomo naddala ffe abamumanyi abali bamusitinzeeko nsobola okubuuza Bobi Wine ekibuuzo nemanya nti kati kyo kimuggyeko kati ebigambo bodax amaaso ga face n'anoonya engeri gyakikola edda lweta kifaako ng'akulagirawo attitude wadeka attitude kabaddemu mu interview ye because munamawulire wojja nga tuli ku concept y'ebibuuzo kyova President Museveni akubuuza ogenda kumbuuza biki nasooka abiyita mu muntu omulala alina omuzoogo bamuyita Irene Nambiru osamukyaza kuna nga tomuweereza shiti y'ebibuuzo bigenda mubuuza akubuuza ogenda kwanza okumbuuza nti watwala enjaga nga tayagala kyogera nga kijja mujjako kati kugenda ku TV noyingira nga kibuuzo kyonna kimbuuze muntu waddemu okuba ekibuuzo kyonna kyekisiru nasokuga nti osikola sex emirundi emeka because interview eri open teriko teeka waddemu okubuuza kibuuzo kyonna ekyekisiru asobola okubuuza nakugamba ng'owunya akawowo kabi because osigera ne TV eyo yadde yeetaaga Bobi Wine because erina present omupya omukadde yayingidde ebyobufuzi balina okukolawo ekintu kibadde kirina giteekako mileage program okugula trust y'abantu n'eri host omupya that is a good credit eri NBS nti omusajja yabaddemu akola ku radio fo azze ng'abuuza abantu politics azze ng'abahosting abantu ab'enjawulo naye program yadde ezzeemu emabega katini nga balina okufunayo omuntu asobola okujja ku program n'ateekawo value for views value for the host okitegeera n'ateekawo ekintu ekipya ensobi yabaddewo nti ebibuuzo tebibadde macuwa kimbadde era ngenda okubuuza mbu eri program but ebibuuzo obutabeera macuwa oyinza okitunamu ango bbiri esooka ono yeeyita president w'abantu entegeera yakyukamukko era wamulabye waliwo addemu yaddamuddamu ng'amuzalawa nga Bobi Wine azalwa host mbadde manyiri munamawulire engeri yemu negundi kalakita yemu gaayo bamuyitaani Joel Sonyonyi gy'ayinamu nti Joel Sonyonyi amanyi amawulire nti amanyi nti waliyo omuntu abeera mu studio abuuza agamba buuza kino nti host ahostinga ayinza okuba nga ekibuuzo akifunye okuva mu control room n'akikubuuza olina omulekeramu kaddigi nti kali nti no ono host waliyo omuntu producer okitegera but amawulire bwe gatyo kati gwe atagamanyi ojaga nti omusajja yabuuza ebibuuzo eby'ekisiru naye kati fe abamanyi tujaga nti omusajja yabuuziza program n'ennyumira nga njaga kulaba Bobi Wine yakyuka wafuna omuntu amubuuza ekibuuzo eky'ekisiru ojjukira zaako yagendako mwangu eyo namubuuza ebibuuzo angemanyi ng'egyabiddamu wetyo nze bampako omukisa nti ongendeko ku balometa naye nagana ogenda ku balometa omanyi lwaki nakayiga ebyobufuzi bali bagala kukola pano y'abantu abavudde mu art abali ebifo ebyenjawulo ng'abantu bagenda okuntuuza nabo n'abasinga obungi bannumba kitegeera nga ku lwange kigenda kulabisa nze nate kijja kuwanya credit host ne TV nengamba nedda era nze sigenda mu show za byabufuzi nti tuule ba hosting enjogera about si because tisibimanyi because okumanya ebyobufuzi kigambo kinene nnyo bantu bannyawadde mu byobufuzi emyaka 3 ngali byobufuzi abimanyi nze naakabingira mu myaka 4 kitegeera kaswako okubajja bwetyo
ate setulira mu bantu bannabyabufuzi kati saawa Bobi Wine 80% abantu abamwetolodde bannabyabufuzi era wosanga organization wosanga kati nga Bobi Wine naye yanabadde suppose kuba ne talkback amatuuge aga defending kusaidi ye ng'ekibuzo kiganye obadde obuza program ki TV yafunyeemu yo nga yo TV yafunyeemu yahosinze namba 3 wa Uganda ekitasangika okosinga namba 3 wa Uganda hada amaze emyaka 4 okitegeera nti presenter yafunyeemu TV nefunamu program nefunamu presenter nawakira ku mutwe kusaba visa ey'Amerika basojjimuwa olwa program ya program enti ya hostingako mbadde hosti wa programu balometa na hostinga bebe ku ana hostinga Bobi Wine ku basajja ab'amaanyi mu Uganda. I think ikyandetedde obuzibu ne siri comfortable kwera mu Uganda nfuna messages ensuubi njagala asayiramu ndiba muwa because Bobi Wine sawa zino asayira mu namba butuuze yeah. Beeteeseteese bulungi nga bagenda okyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga babadde baleese beeteeseteese bulungi n'ebyo ebibuuzo yes ebibuuzo biranga ebyekyana ekito nenze ndudde mu media nti media mulimu ebibuuzo by'obuuza omuntu not because ola audience gyagiddemu omubuuza omuntu ola maturity ye eyo program yadde yagala kulabisa Bobi Wine entegeera ye kitegeera kyoba mubuuza ebibuuzo ebiri awo bitunaga ne baade bakebera ntegeera ye yavaamu oludongo oba akyalimu oludongo tuyingirireko munda deep mu interview eyo kikiwalabi oba kinalabye ekisookera ddala baade bakebera ntegeera ye ekyokubiri yakyuka oba teyakyuka ekyokusatu kubanga ebintu byasinza okutakolingako bibiri mu matu g'abantu wajjayo omusango katudda mu kalulu kyekiraga nti akalulu bibiri mu matu g'omuntu wa wansi owa booda omukyala aweereza emmere eyagenda n'alonda ku luli aga omusajja n'amulonda ku luli n'atukusuubiza wali ujja kujjawo ekintu ekipya kati n'akoletera ekintu abantu kye batanaakutegeera kyannyonnyodde okulonda okwekalakaasa kintu kikulu nnyo ekyo era kisobola okutwala ensi either nekikyusa obukulembeze oba nekibutwala mu lutalo okulonda okwekalakaasa beerawo babale akalulu bakalangirire kawakanye kyekiri kyeyagamba nti natwala omusango ngenda okugutwala gye nagutwala nga tegujja kukola nenguddiza abantu abantu balaba omusango nga gumunene nebagamba nina akayumba kange kasita neebaka bagamba kasita nina akapolitika nga kasita nina omulimu gumpaka kadde kamu abantu bagamba kasita wendi nina akazigo kange kasita emitwalo 2 omusango gugo kakatuguleka omusango gubeera negubawunsinga nga guwera mu kkooti y'abantu gugana okunywererayo abantu omusango ne bagugoba nago negudda mu maaso ga Allah alaga tekuba mugugobye naye nga nguteekawo mu bbanga ninda olunaku munaga nti manyi tuli willing okukwata omusango guno oguteekera ddala mu bikolwa kubanga kiki eri ayagala baba ni mugezi akwanga obugezi bw'abantu balonda mu ssiru ku mulundi guli yagamba omusango gutadde mu kkooti y'abantu abantu baagana okwekalakasa kuno n'abajja naga nti ndeese okulonda okwekalakasa okwekalakasa okw'emirembe ne mu Uganda muno teriyo okwekalakasa kwa mirembe era tekuli baerayo mu Uganda kwali luddawo okw'emirembe nekundi ono Stella Nyanzi yeyambula nakola ebintu nalaga ebintu agamba tebijja kusoboka togikwata kwati yali ya mirembe obadde ki otiti yali ya mirembe obadde ki genda okunoonyereze tokoma kungulu disani
kwekalakasa kwa mirembe. Lwaki? At times olaba okwekalakasa n'okola nti kuli mayina naye waliwo endina agenda ebibeera mu kwekalakasa okwo. Nagamba nakyemala teetaga munnamawulire kyetaga politician. Gwe munnamawulire asookera ku makya najja ku TV yo ogenda mukola ki? Munnamawulire asookera ku makya najja ku YouTube naye banga teaccessinga mu Uganda. Munnamawulire asookera ku makya gweteebereza okwekalakasa kwe Kawempe internet yaliko asojjijjako internet yawo yonna nevaawo Kawempe neva nga basigala balina internet ninga Kawempe tewali internet byonna yabirekawo n'ensi n'ebiraba byeyakola. So atufuga atumanyi tuli bantu abakyamuka atumanyi tukola kino tuzikiza ne Katonda yeeze ku TV n'akugamba ndeese okwekalakasa ndeese okulonda oba ngenda mu kalulu ak'okwekalakasa okw'emirembe. Namubuuza ne ku gaali teriyo gaali ya mirembe. Yagambye yejja alina ya mirembe. Teriyo gaali nkiddamu ne wali nga yali mu music gaali ye teyali ya mirembe. Era yabuuza presenter eggaali omanyi kyentegeeza? Because yabuuzizza omuntu omukyamu atamanyi ghetto. Presenter tamanyi ghetto oyo. Musajja tuyasoma ebitabo bye. Takuliddeko mu ghetto. Kati ghetto munnamawulire asi wekololo si wakololo wa okitaminga wa Muyenga Ntinda Buziga levo ndala wa Ntinda mulimu abaana mukamu okyawo mulimu party y'ekigagga ninga kamuki Ntinda mulimu minister village eyo abategeevu ne mbamu Ntinda abali bategeevu mu ne mbamu bali abali Ntinda ba ghetto survivor. Kati okuwa definition entuufu Waikibenda yakulirawa si weno Kosovo. Waikibenda si wa Kosovo wa gundi Jinja Road bweyogerere kireka banda kati tulina n'omusajja gwe bayita Navio Navio mutwale Muyenga mutwale ye bifo bino ebinene kati Waikibenda mutwale ye presenter oyo Oshigera. Nti presenter bamubuze gari nga musajja tamanyi na gari. Bobo ina ino ku gari ezali kyanzi. Ekirungi ya gari yalete bba. Niyo ngo ofunya mukono tojijjaawo. Presenter show ya machines obuzito. Presenter host yadde munene ku ye. Abakusanga ate zambaali. Omanyi muba mu mutoka accosting n'omushadulinga n'omulabisa presenter bamulabisizza obutali musango because presenter kati nganzi mature nso okutegeka nti presenter yatambulidde ku concept eya producer eyabadde mu control room nti producer ye yatunulidde ebintu bya barometer ne audience ojja kutunya audience nyinza okubuuza audience ya barometer eri ki muntu ki wa audience ya barometer omumanyi sinengo oli munnamawulire ate buli program tuziraba tindi watula barometer olina ekizibu ate kizibu ki olina ekizibu ekyamaanyi gwe bagaye buli omwana wa barometer siwa politics tuganyi gwe bagaye buli omwana wa programu ya mwano gye mubeerako ku Saturday yagaye siwa barometer naye magaso si politician ne mulimu ekintu nga nisira barometer nenga abantu bobena agenda kubeera ku barometer no giraba anti otiya badde barometer kyovula era byenkubuuza bobweni namulabi tala barometer ate ne badde bagira bati nalaba nti ani mulalu nalaba nti barometer yamweberako abatagirabye sigirabye eri programu yamweberako bannabyabufuzi bamaze mu parliament emyaka 2 nabo bagamba mutwagala kujjako nakyemalira ekikulu bamanyi sikyo bamanyi kiba kigeza lwogirabyeko nitwagala kukkiriza mazimu kati kankugambe kino programu eyo host waayo eyavaawo
Adasa okutwala Bobi Wine kwanga Adamu manyi. Blasto Zambali. Abadamu manyi. MP Nansan. Abakubanze nga nzikuwadde program enti hosting Bobi Wine mumanyi. Manyi omukwata n'anyiga manyi ebyokwogera mu byobufuzi. Naye kati musajja wattu yadde reserved nti atambulidde ku concept etali yiye eya producer. Ate hostings omuntu gwatamanyi nnyo. Program nzito kuye. Ng'ogyeko eno principal gye yabaddeko yo nga yo program. Program si nzito kuye. Kwa ngade ku radio akola ekintu kikimu n'ekikyakola ku TV. Just host eyabaddewo ono kijja mutwalira ebbanga okufitinga mu ngatto z'oli because atambulira mu katiba akazambali yayiiya concept eyo osegera kati wojja n'ogegenya oluyimba lw'omuntu aluyimbye first version yalyo esookedde ddala n'oba oyimba ng'ennyonza odumusingamu noga nti dumusinzeemu oba olina okuba ng'oyimba nnyo kati zambaali eyali mu katiba nga bayiiya pana engeri gyegenda okutambulamu bandi balina okuhostinga okitegeera si ye omu ono ahostinga ekyo kibamukwadde kiringa okukera kumakya okumuntu okumuwa emmere n'omuntu afumbye emmere tebagiwomera kyekimu afumbye emmere agiwomera bulala nagwe yagiwadde ogiwomera bulala ojja kusanga ati omuntu afumbye emmere nga temuwomera okusinga gwe akoze ki so balometa yo nga yo nene bayiddayo mu TV essaawa zino program ekyasinza okubeera y'amaanyi NTV program ki tesobola ani host waayo wala linnya likubuze tugiveeko program tetugimanyi nanyi netugamba negundi egimubuze ani host waayo mu same version omuntu yeka yakyusako ku TV ya Uganda yali pastor yiga tuwa amagezi abavuma presenter tugende ku kirala president kyamukoledde yes okumuvuma nubikira kumakyo n'omuvuma enkeera ojja kugenda kumakyo gandi ono gwe bavuma akolawa kimutunda there's no any bad publicity ku presenter bad publicity ku presenter ng'akutta omwana akutta omukazi that is the bad publicity ngasi naye tubikukera makyo gandi no presenter wakedde ku makya tumuyisiza amagaye tumuvumye mu 10 abantu abakuvuma ku social media kujja kubeera kaba bamu abategeevu bagamba nyono gwe bavuma kamugoberera kikyakola biki byakola bajja ku channel yo obona tumya program ejo kola na kuuliza ku radio bagamba wajja na kuulira ebigambo byogera omukwate no gana babya bamuvumira bwede kamuwulirizenga program yayambusi wakati tumina wano nga mu America ntino basogga kati program yadde labiwa abantu we bati yasanga twali tukirina twali tutigandi kati program yalabiddwa abantu milioni 5 principal waba yasobodde okujambusa bonga bo bannanyini program banaasobola ogirekayo ku pitch eyo program bagizimba ku mulamwa wawo factor ya program eyo kwetambulira omulamwa gwe babalese week wawo factor yaba panelist era ogitunira ku bintu ebitrendinga ku TikTok biva mu gundi eyo mu program eyo olijja tugamba NTV temuli mu kitrending and nekyo tagimanyi linnya tugiveeko otegera so program eyo bagireteddemu bwe bani giboostinga na postinga presenter bagala bagule owesigwa eri ba viewers bakize presenter ndino asoka fitting ebigere bya Zambali otegera nate nebeera bina Zambali he was the mastermind of the program. Anybody can host somebody. Buli muntu asoka hosting omuntu. But the founder y'omusingi gwa program kyova mu America yo watu keseranga omuntu bamukoye bagijjawo oba bamujjawo ne baleta program ey'omuntu gy'ategeera nga agenda gihostinga agimanyi ajagala program eri ebadde Zambali
nga n'abantu ba hostinga abamanyi kireka anywa nabo emmere anywa nabo omwenge yonna gye babeera ngasobola mugamba ne minisita kyokoze ekito kiriiyo ng'olabira ddala nti n'okumanyira ng'amanyira ne baminisita ninga wekisobola okubeera simple